Jamila nalubega nga Nkubakyeyo mu ggwanga ery'Abungereza yanabidde bamaaso walinamu omwana bwe bagenze makaga bagasangibwa Sseggulu mulusi wa Kiso namukasikira ebintu wabwero ono agamba talaba nsonga emubeeza mu maka ge ate nga bayawukana bamukiposibwa UK nemuyamba nemuwaawo okubeera bwana muzaalamu omwana naye oluvannyuma lw'emyaka 10 omusajja muganda yali muyingangaganya akwata family members fena n'abateeka mu nnyumba yange ennyumba si nnyumba emu flat eriko ennyumba nnya zonna ne bazaako nebazigendamu weekirivu Ssewanonna nga yabba wa Nkubakyeyo agamba nti baagattibwa ne mukyalo Jamila Nalubega mu bufumbo obutukuvu nga bali Ebungereza era namu obukadde 10 nabuna olwo Jamila n'ayongerako obukadde 2 ne bagula poloti ku bukadde 16 mu mwaka 2013 awantu awo naleeta miliyoni 14 naleeta miliyoni 2 netugulawo magulawo miliyoni meka wagula miliyoni 16 mu 23 okuzimba nze mbadde nzimba era n'abamanyi bamanyi ekisinga okumuluma Hamuza teyolekedde yajjanga Shambaboy ate okweddiza mukyala we nguni yatuuka n'okumuwa obuyinza obuddukanya ebyobugaga byabwe Hamuza yajja ng'omukuumi ne girlfriend we enalumunyi mu maka ge nalumunyi n'agoba mukyala we ba girlfriend we bamala omugoba ne bakwatagana ne mukyala wange era kati ye boyfriend wa mukyala wange lwako obuyinza overall nyingiza mu ngezizako engeri ena gyensobola okubeera ndi netutuuka ku nziriziganya y'obuntu naye bagambye bali mu kunteekako misango okimanyi possible detainer mbwawondiwo mu bukyamu yakuwa miliyoni 14 n'oyongerako 2 miliyoni 14 oyongera ku nyumba yange talina na receipt nze nina bank statement ze najja mu Coast Bank n'omukyala neeyimirira nga ngenda okukola ki okugula ekyakezi ate nalina ne balooyaz nasayininga ku document esika nti ttaka naligula nga mubbi fenafena twali mu Uganda lwaki tajja nasayininga ku kapuleeti Nalubega agamba nti Hamuza yasinga okumuyamba ku mirimu gye agaseeko ndi bayali akuba bikipuli mu ggwanga ery'Abungereza ne bamutika okumukumyawo mu Uganda n'amukkiriza okubeera mu nnyumba ye bw'ati nasalawo okuleeta ab'enganda ze krifu akola ekiti nga bamukikoti nga ng'asinga wembeera kisaakale kuba muno otata wa mwana wange kankuweeko kapatimenti ozirobeeramu naye kyakijja kutuuka okaveemu ategeeza nti yazimba kalinini okusobola okufuna ssente ziwerera abaana be kubanga ne gwe yamuzaalamu talina kyamuwa ndabiridde omwana wange naye namuzaala ne mulabira omwana yina kakunyabo kristo amuwanga ku nnaku naye kwenye famire basazewo bajje bantu bukunya babenedisya nga bakyali ku polisi lwo ate polisi emaze nekwata Ssewanonna ewabya omusango olw'okuba Jamila yamugulako omusango ogw'okusalimbira mu maka ge eno Jamila ne bamukutte ng'avuna n'omusonga oguba bbaawe mu nnyumba nga tafunye ekiwandiiko kya kooti. Amagezi bwe bugagga ate amagezi muliro bwe gakuggwako ogakime wa munno. Ekizimbisa omubumbi ku kkubo kubeera kuweebwa amagezi kubanga tosobola kuva mu seppiki ejjudde amazzi agannyogoga kyokka ate neweesuula mu pipa ejjudde asidi ng'okimanyi bulungi nti asidi oluba okwesuulamu bw'oti oweddewo kyokka ate ng'amazzi gali agannyogoga tegalina effect yonna gye gayinza kukutuusaako. Tosobola kulekawo omusajja eyakukuba empeta n'akuzaalamu omwana abadde mu nnyumba yo emyaka 10 ennyumba yo nga weeri ennyumba yo nga terina effect yonna wabula just kugibeeramu ennyumba eyo kakati ate n'owulira nga omugobamu kubanga waganza omuntu gwe waleeta nga asikaali okukuumira ewaka. Ebintu bino bituuka nnyo ku bakyala naddala babeera Ebungereza. Simanyi lwaki oba abakyala ab'Ebungereza balina emmere gye balya abalala bakuba byeyo gye batalya kubanga mujjukira waliwo omukyala yava Ebungereza n'agenda Uganda ng'agenze kutunda ttaka. Bwe yatuuka Uganda ne bamufunira omusawo w'ekinnansi nti amuwa omukisa epoloti ye asobole ogitunda ssente eziwerako. Gy'obeera mu kugigula yamala kugenda wa musawo wa kinnansi. Akasajja kali akasawo k'ekinnansi be kaamanya nti ono omukyala Nkubakyeyo Bungereza ne kakozesa omukisa ogwo ne kamwambula ne kamukozesa emitima emizimu gimulinnyeeko biki ne kamwambula ne kamwebakako ne kamufunyisa olubuto. Akasajja nga tekasenya empale za bituli kambala stocks emu ya bbulu endala yagunda ate nga za bituli kaamutuuza ku mukeeka ogwo omukumukeeka ogulimu n'ebiku kwe kamwebakirako ne kamufunyisa olubuto. Oba kitegeera kakati ate ne kamaliriza nga kamuggyeko ne ssente empitirivu. Kati omukazi n'ayaayaana n'agenda simanyi n'aloopa nti banzibye abafere banzibye simanyi omusawo w'ekinnansi yanzibye.
obo kitegeera ne bakwata akasajja ne bakasiba omukazi okulinnya okutuuka Ebungereza wayita emyezi 2 n'alyoka akizula mbuno akasajja kamufunyisa olubuto kali akasawo k'ekinnansi kyokka nga omukazi yali amaze okukulirira mu myaka takyasobola kugenda kweyingiza mu bintu bya kujjamu mbuto obo ntegeera kaakati abantu b'Ebungereza nze simanyi mu butuufu lwaki abakyala b'Ebungereza beeyisiza ddala ng'embwa ezirunduze waleeta omusajja omusajja gwe waleeta kukukuumira waka nga sikaali n'omaliriza gwe Nkubakyeyo abeeyita abategeera abantu bangi nnyo muyina enjogera nti no teri mugagga musiru naye buli muntu mu nsi muno yandibadde asaba Mukama Katonda amuweeyo wakiri ku ttondo ly'amagezi kubanga ekisookera ddala omukyalo ono yeeyisiza ddala ng'omuntu atali civilized omuntu oba teri muntu akkirizibwa kugenda kufulumya bintu bya muntu ne wabeera mupangisaawo tekiriiyo kooti yeeyina okulagira neekuwa ebbaluwa eyo gy'otwalira ba court orders ne bagenda ne bafulumya omuntu oyo mu nnyumba yo ne bwabeera mupangisaawo naye on top of that ono omusajja taata wa mwana we ekirala omusajja ono gwafulumya mu nnyumba n'amusikisa kali akasajja ka sikaali yamukuba empeta n'amuwa ekitiibwa era omukyalo ono ayinza okubeera nga paka kutuuka kufa nga tazzeemu kufuna mpeta ewa musajja mulala ate n'ekirala tebannaba kwawukana nti no baawukanye ng'abafumbo oba ntegeera ekirala awo omusajja ono abadde mu nnyumba mbu emyaka 10 baliriramu okuva omuvubuka ono omusajja ono bwe yava Ebungereza abadde ali mu nnyumba y'omukyalo ono ennyumba ye nga weeri ennyumba ye tagizannyeeko ddate kaakati ku lw'okuba yafunyeeyo ka sikaali ne bannange Nkubakyeyo olekawo otya omusajja oli yakukuba empeta ku lw'okuba embeera ekyusekyuseemu teri muntu asobola kubeera mu mbeera y'emu olubeerera nti gwe Eva ojja kubeera muto tolikula okuddako ng'obwongo bwe bukutte kazambi nga bujjudde kazambi naye buli muntu mu nsi muno ateekwa okufuna enkyukakyuka kati omusajja ono we yakukubira empeta oba we yakubira omukazi ono empeta ekituufu kiri nti yali alabika bulungi ng'alina ne kasente mulabemu ebifaananyi naye musajja wattu embeera bwe yakyukakyukamu omukazi ye n'alowooza nti no ate kakati kaŋŋende nfune asikaali akugambye baamuwa full control of all properties ku lw'okuba yeebaka ku Nkubakyeyo naye mulaba omukyala bw'atunula mulabe n'omusajja gwe yazzizzaawo nti nno yagenda okusikira taata w'omwana we omukazi n'avaayo n'agamba okuva lwe nazaala omwana wange talina kye yali amuwaddeyo kati omwana alina emyaka 11 omaze otugamba emyaka 10 omusajja gw'omusuza omusajja bamudipotinga okuva Ebungereza era gw'obadde omubeezaawo kati obadde oyagala akuwa eki yakuwa lulinga alina n'akukuba empeta buli mukazi mu nsi muno ayagala kufuna mpeta atuuze ku b'ekika kye bategere nti omwana waffe tajjudde bisiraani muli bafumbo ba mpeta temunnayawukana tolina mandate egenda kukwata bintu musimanyi mmotoka n'oleeta bakanyama bafulumya ebintu by'omusajja ku lw'okuba olina ssente era nze omukyalo ono mulagula ekituufu kiri nti ebintu bino tagenda kukwatamu baganda be oba abantu babali e Uganda bamuminsiriidinze oba bamuminsiriidinga ku lw'okuba baagala okufuna control y'ebintu bye bataakolerera ne bamuminsiriidinga nti kola kino na kino kijja kutuyamba ekituufu kiri nti omukyalo ono agudde mu kaabuyonjo muwulidde nammwe ku nkomerero nga bagamba nti n'Nkubakyeyo bamusibye nga bamuvunaana okugenda okufulumya ebintu by'omusajja ng'ate talina lukusa bakoze bulungi nnyo era nze kambakakase nti omukyalo ono kati ssente z'agenda okuteekayo basobole okweyimirira okuva mu kkomera ssente z'agenda okuteekayo basobole okumuwa simanyizi bondi ze ssente ze yandibadde akozesa okubeera nga asobola okutuuza omwami ono ne bakkiriziganya ne bafuna enzikiriziganya omwami n'ava mu bintu mu bulungi oba bwe busente bwe yandikutte naawe omwami n'abeerako bwe yeegulira kuba omwami agambye nako kuliko ssente ze ku poloti eyo gye baazimbako era buli muntu kyakkiriza kubanga baali bafumbo ba mpeta kati ate ne babeera nga teyateekako ssente mu mpeke bafumbo ba mpeta
kimukakatako okubeera ng'alina 50 ku bintu by'omukazi oba n'omukazi kimukakatako okubeera ng'alina 50 ku bintu by'omusajja 50-50. Y'ensonga lwaki bakugamba tokkiriza kugenda mu bufumbo bwa mpeta ng'omusajja owulira tomwagala oba ng'omusajja olina omuze gw'otokkiriziganya naye oba ng'owulira omukyalo oyo tomwagala kuba kasita mugenda ne mugenda ku mpeta kiba kitegeeza ebintu byonna oli part of the man ne man is part of you muli 50-50 ku buli kintu omuntu kyakola oba omukyala asigala waka oba omusajja takola oba omukazi yakola ebintu bibeera 50-50 katono omukazi kyatamanyi ng'ate abeera Bungereza ku lw'okuba mbu yafunyeyo shamba boy n'oleeta asikaali ewaka akukuumire igwe Nkubakyeyo weyita mu linnya nnyonyi oluvawo nga muburaginga nti ffe tuli bamulinnya nnyonyi bamulinnya nnyonyi ki abatategeera bamulinnya nnyonyi ki abatalina magezi kyebava babayita abasama kubanga mu butuufu mweyisiza ddala enneeyisa ya kisamaavu. Waliwo omukyala we Austria yagenda Uganda n'afunayo omuyimbi n'amuteeka mu nnyumba ye n'amukolera bizinensi n'amugulira amamotoka. Omuvubuka oyo omuyimbi n'aganza obuvubuka obuwala bwa kaliyoki. Bwe yaganza obwa kaliyoki omukyala ono n'alabira ddala nga bamugaseeko obuntu obutategeerekeka n'atandika okuyomba n'atandika okwogera ebyawa n'ebyawa. Naye nze namubuuza ekibuuzo kimu namugamba genda mu ndabirwamu weerabe bw'ofaanana olabe ne grade gy'oliko ogenda otya Uganda n'ofuna omuvubuka n'ofuna omusajja simanyi bano nteeramu siddi nnyimbe y'akayimba. Omukyalo ono afaanagana n'oli yagenda ne yeebaka n'omusawo ow'ekinnansi nti naamuwa eddagala atunde poloti nga gy'obeera okugigula yamala genda wa musawo wa kinnansi oba okugenda Ebungereza yamala genda wa musawo wa kinnansi. Omusajja yakukuba empeta n'omuzaalamu abaana kaakati omwana wo bw'alikula ng'otandika ate okutukaabirira ng'owoowoola nti nate simanyi omwana wange ansaba taata we omwana wange yeebuuza lwaki twakyawagana ne taata we ng'omaze okwekola ebintu ebyo olesewo taata w'omwana wo kubanga afaanana bubi kubanga embeera yakyukamu. Era nze singa mbadde musajja ono mbadde nja kumulagako nti nontegeera. Nze nkubuulira amazima munno toyinza kumukozesa yakwagala n'akukuba empeta ng'alina kasente embeera bw'ekyuse n'omuviira n'omuvaamu bw'otono otandika okumuswaza mu bintu eby'ekisiru ate n'omugattako omuntu gw'omwaleeta ewaka ng'asikaali abakuumire ewaka ku lw'okuba munno embeera yakyukamu. Mbu simanyi Ebungereza yali akuba bicupuli. Bw'aba yali akuba bicupuli lwaki wasobola okukkiriza n'akukuba empeta ng'omanyi nti notalina mulimu musajja akuba bicupuli? Lwaki wakkiriza okumuzaalamu omwana? Era lwaki wamukkiriza emyaka 10 nga n'omukkiriza abeere mu nnyumba zo? Lwaki? Kati ovaayo mu kamera nnyini osiriwala wenna kwegamba olinga ag'omu toilet. Nze saagala abantu beeyisa nga baffere. Kati ono omukazi muffere nnamba emu alesewo bbaawe kubanga bbaawe embeera zikyusekyuseemu. Ono omukazi asaana Mukama Katonda amukube balaayi. Bandibadde batudde butuuzi n'atuuza omusajja n'amugamba naye munnange ennyumba ogibaddemu emyaka 10 tukole ABCD tukoze tutya ate munno tomalaga mugoba bugobi wadde nga ye takyakola embeera yakyuka ali bubi naye muwe ekitiibwa nga taata w'omwana wo ng'omusajja yakukuba empeta n'akuweesa ekitiibwa. Mutuule omugambe nti omanyi kati nze mbadde ngamba tufuneyo akakapuloti bwe kati ne bwe kati otetenkaniza ogwe ebyo ebyekisiro byo bye mulimu abeewamwe bakubadde amagezi nti kagobe. Lwaki tebaasobola kukuwa amagezi luli ng'agenda okukuba empeta nti tokkiriza kasajja kukukuba mpeta tokkiriza? Lwaki baasirika n'amala okukuba empeta n'ofuna ekitiibwa? Kati omaze okufuna ssente kaakati ate omusajja oyagala okumusindika eri. Ono omukyalo w'Ebungereza mufu EDDY MEZAYA mutabani wa Alice Nakakande.